Amacha leero Abalamazi 103 okuva mu parish ya Nyamwegambira mu district ye Kanungu babadde batuuka ku kiggwa ky'abakatuliki e Namugongo. Olw'okuba basobodde okutuukiriza obweyamo bwabwe, olutuuse batandikiddewo okunyeenyagaliba enjole olw'essanyu nga basiima omutonzi okubatambuza obulungi mu lugendo lwe bamazeemu ennaku 14. Mu kibinja kino mwe mubadde n'abaana abato abaze okulopera abajulizi ebyetaago byabwe. Grace Ampereza wa myaka 14 ng'ali mu kibiina ekyomusanvu y'omu ku baana ababadde mu lugendo luno. Ono gwe mulundi gwe ogwokusatu ng'atindiga olugendo luno. Agamba nti omulundi gwe ogwasooka yali asabira mukulu we eyali mu siniya ey'okuna okukola obulungi ebigezo bye. Bara sister wange alasene yafo ndukwenda kole kurungi. Aheriza yakola 13. Mukama mulungi abajulizi bamuddamu essaala ze era bwe twogerera mukulu we yayita nga kati asoma busista mu district y'Eggulu. Ogwo wenyine sister wanje akaba ajirerira kwego busista aza batire simu ngwalugwire ate none nsabara. Grace atubuulidde ku mulundi guno ebimuleese okusaba abajulizi ba Uganda. Happy 7 kole kurungi naza senior form njende kwego busista. Ne Mary naye nga yakatambulira emyaka 2 agamba ebbanga lyatambudde tafunanga buzibu bwonna era atubuulidde ekimuleese Namugongo omulundi guno. Okushabira mama okutunga school fees kandi okweshabira okutunga obwenje kandi okushabira mukaka ngwakiri tambwire je tina kazu tino muntu ofunira obuzibu mu muhanda. N'abaana abalala bazze okulamaga e Namugongo batubuulidde ekibaleese. Kusabira jjajja wange endwadde zonna ezimuluma zimuveeko, nsala ne taata wange akole ampe school fees ez'okusoma. Bongo okusabira bazadde bange mama wange afune omulimu agusobozesa okumpeerera obulungi, okufuna amagezi, okufuna n'ebyetaago by'essomero. Buli ssaawa eyita Abalamazi beeyongera okutuuka nga ku ssaawa 8 ez'emisana waliwo abalala 432 okuva mu dayosisi y'e Nebbi abatuuse ku kiggwa mu ssanyu ery'ekitalo. Bano tebaawukanye n'Abalamazi abavudde e Kanungu nga nabo batuukidde mu mazina n'okusiima omutonzi. Bano bo olugendo lwabwe balutambulidde ennaku 9. Wetuviiridde mu kifo kino ng'Abalamazi 535 be bakatuuka mu kifo kino, wabula nga bwana mukulu w'ekifo kino atutegeezezza nti basuubira abantu akakadde kalamba. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.